Mukama Katonda tukabaza okubanga otulokola olw'ekisa kyo. Mukama nga tugenda okuyigako nga tugenda ogabana ne bannaffe sindika omwoyo omutukuvu atulungamye mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Tweyanziza nnyo Sebadduka okututeeka mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Yes. Ekitabo kino ekya Zabbuli kyetwongera okuyigako ebyokuyiga olumubi omuntu byabadde talowooza nako, embeera gye tuyitamu omuntu gyabadde talowooza nako, naye ng'ate yennyini ate yetuwanguza, yetuwa obuwanguzi mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokuyiga namba 8 kyaba kiriko omuntu ogugamba nti amagezi ageetaagisa olw'okubeera mu bulamu obw'obutuukirivu. Okubeera mu bulamu obw'obutuukirivu mbuweebwa lwabuwa, nawo weetaagawo amagezi okubeera mu bulamu obwo. Musumba, twetaagisa amagezi ag'enjawulo okubeera mu bulamu obw'obutuukirivu. Mwatunulidde mutya ebyokuyiga bino? Amagezi ag'omukibi gatwala walala. Nebivaamu tubiraba bitubonyabonya mu maka, mirimu, ge magezi ag'omu nsi ey'ekibi, amagezi agatuwa emirembe n'obulamu obutugwawo si gaffe, gava eri Katonda. Ago tugeetaagira ddala. Andekeredde ne Saalwanjulire tutandikira awo. Tweyanziza ssebo. Nja kusaba mukadde Kiwanuka otusomereko ku Ssabbiiti katundu akasooka n'akokubiri. Agamba nti ekigambo kya Katonda, ogamba ekigambo kya Katonda era kirina endagiriro zekiwa akasooka n'akokubiri. Nga bwe tulabye ekisa kya Katonda kikola olw'okusonyiwa ebibi era ne kitonda omutima omujja mu mwonoonyi enenya, oyo kankano abeera omulamu olw'okukkiriza. Ekigambo kya Katonda era kirina endagiriro zekiwa olw'okubeera mu bulamu obw'obutuukirivu, nga bwe kiri mu Zabbuli 19 olw'omwenda okutuuka 16 nti okukuuma amateeka ga Katonda tewali ngeri gye kiyinza kubeera nsonga ya luteekateeka, wabula ekitali ekyo bwe bulamu obubeera era ne bukulaakulanira mu nkolagana ne Katonda ey'omukwano, obulamu obujjudde emikisa. Tweyanziza mukadde nga bwe twalikako Ssabbiiti yayita, Dawudi waagambira nti ontondemu omutima omujja. Kitegeeza enkolagana wakati we ne Katonda ekomyewo, naye okuuma enkolagana eno Katonda amuwa amagezi. Amagezi ago ge tugenda okuyigako olunaku olwaleero. Naye njagala kubuuza kibuuzo, amagezi kye ki? What is wisdom? Omuntu biki byakola ne tugamba gundi oyo nno omugezi. Webale, amagezi twakirabye nti kwe kubeera n'okusalawo okulungi n'okusobola okuteeka mu nkola ebyo bye tuyize oba gye tuyita knowledge. Bw'otuuka mu kiseera ng'osobola obiteeka mu nkola ate n'okuba n'okusalawo okulungi, kye twayize kye twalabye nga kwe bayita amagezi. Bayibuli yo nga bwe twayize yo yakigambye nti kwe kukuuma amateeka ga Katonda oba okukuuma ebiragiro byani bya Katonda. Oyo byakuwadde bye bikuleetera amagezi. Mukama wange ono wabanga ye mukama wange
kyayagala nkole bwe nkikuuma ne nkikola nga bw'aŋŋambye mbeera w'amagezi mba mu amagezi era bwantunuulira agamba nti musajja oyo wamma mugezi kuba nti namugambye kyakolera ddala. mu Luganda mu Luzungu waliwo enjawulo wakati wa knowledge ne wisdom. Mu Luzungu knowledge magezi omuntu gayiga omutwe ayinza n'okugassa mu nkola. Mu kugassa mu nkola gayinza okuvaamu ebirungi oba ayinza okuba n'amagezi ag'okukola obubi nga mugezigezi nnyo mu kukola obubi tawunyikamu. Ensobi ze azikola n'amagezi. Ababbanka tubayita basiru bagezi ekyo knowledge naye ate eriyo wisdom. Ali wise omulabira ku byasalawo n'ebyo bivaamu. Batunulira obulamu buno asalawo okubukwasa Katonda ebivaamu bulamu butakola ki. Batunulira obulamu buno nasalawo okukwata obulungi mukazi we ebivaamu birungi amaka gatereera. Wise decisions. Naye ebyembi mu Luganda byonna tubiyita magezi. Nolwekyo tulina okukinyonyola nti omugezi ayinza okuba n'amagezi gali amasome obukalabakalaba knowledge naye nga bwagenda okugassa mu nkola agassa mu nkola n'agajjamu ebirungi. Nolwekyo mu Luzungu bagatamu ekigambo discernment. Omuntu asunsula ensonga, omuntu asalawo ebyensonga, omuntu akulembeza ebyensonga, omuntu akola ebinaagasa abalala n'ebimugasa. Tweyanziza Musumba Kakembo. Yo Bayibuli kiki kyeyita amagezi? Kubanga tuvudde no tulabe nti waliwo amagezi sobola okuba amagezi okuba n'amagezi ag'omu kirasi. Amagezi asome naye wano Bayibuli yo kikyeyita amagezi. Twagala tusooke tugende mu Timoseewo ekyokubiri essula 3 onyiriri olw'16. Agamba buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga n'olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Ekitegeeza Bayibuli yonna okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa yonna ejjudde magezi. Siwo wawo Musumba Kakembo. Omuntu wa Katonda aleme okubulwa kyonna ekikwata ku bulamu. Buli area yonna nekwata ku bulamu bwo. Katonda yagiwaako amagezi. Kiri gy'oli okugassa mu nkola nebikugendera nga Katonda bwe yandyagadde. Kiri gy'oli okubinyoma n'okozesa gano agago amazaale oba amasome n'ofiirwa. Mu Bayibuli eno mulimu ekitabo ky'amagezi ekiyitibwa Proverbs, engero. Era nga omusajja yakiwandiika bamuyita Sulemaani, omusajja omugezigezi. Era mu kitabo kino eky'engero ekigambo amagezi kikozesebwa emirundi 54, 54 times. Naye twagala tulabe amagezi gano ye yagajjawa nga tugenda mu Bassekabaka ekisooka essula 3 onyiriri olw'16 paka ku lw'12. Sewe yawandiika nti okutya
si ekiwandiika Sulemaani ayogera nti wamukola bulungi nnyo omuddu wa Dawudi kitange nga bwe yatambulanga mu maaso go mu mazima ne mu butuukirivu ne mu bugolokofu obw'omutima awamu naawe era wamuterekera ekisa kino ekinene kubanga omuwadde omwana okutuula ku ntebe ye nga bwe kiri leero era nno ayi Mukama Katonda wange ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange nange ndi mwana muto simanyi kufuluma newankwadde okuyingira era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda eggwanga eddene eritayinza kubalibwa newankubadde okugattibwa obungi kale muwa omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo njawulemu ebirungi n'ebibi kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu awo ebigambo ebyo nebisanyusa Mukama kubanga Sulemaani asabye ekyo ngende maaso Katonda n'amugamba nti kubanga osabye kino so teweesabidde kuwangaala teweesabidde bugagga so teweesabidde bulamu bw'abalabe bo naye weesabidde obutegeevu okwawulanga emisango laba nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri laba nkuwadde omutima omugezigezi era omutegeevu obutabangawo akwenkana okusooka ggwe so n'oluvannyuma lwo tewaligolokoka akwenkana tweyanziza mukadde Kiwanuka kitegeeza Katonda ono bw'omusaba amagezi mu buwombeefu asanyuka awo wennyini mukadde Bassekabaka ekisooka essuula 4 onyolwa 29 paka olwa 34 twagala tulabe amagezi gano Katonda yagamuwa Katonda yalina kigendererwa ki mu kumuwa amagezi gano Katonda n'awa Sulemaani amagezi n'okutegeera kungi nnyo n'omwoyo omukulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja amagezi ga Sulemaani ne gakira amagezi gonna ag'abaana b'ebuvanjuba n'amagezi gonna ag'e Misiri kubanga yakira abantu bonna amagezi yakira Esani omwezulaki ne Kemaani ne Kalukoli ne Daluda batabani ba Makoli erinnya lye ne lyatiikirira mu mawanga gonna ageetoolodde n'ayogera engero 30 n'ennyimba ze zaali 150 n'ayogera ku miti okuva ku muvule oguli ku Lebanoni okutuuka ku Ezobu amera ku bbugwe yayogera ne ku nsolo n'ennyonyi n'ebyewalula n'ebyennyanja awo ne wajja ku mawanga gonna okuwulira amagezi ga Sulemaani nga bava eri bakabaka bonna ab'ensi abaali bawulidde ku magezi ge kyetulabawo Brian ekyava mu magezi gano erinnya lya Katonda lyali agulumizibwa kubanga abantu abaali beetoolodde Isirayiri nabo baavaayo ne bajja okwongera okwetegeera Sulemaani amagezi gano gy'agajja na bigambo ebikulu byayogera gye bali so Katonda n'agulumizibwa ku lw'amagezi ga Sulemaani naye amagezi gano ekigafuula agasikiriza negaleeta abalambuzi bakabaka n'abaami amagezi gano kubanga ganjawulo okuva ku geewaabwe Sulemaani bw'asala emisango gya nsonga naye abo basala emisango ne bagisala mu ngeri yaabwe bonka bwe baagala lwaki gano Sulemaani gakozesa ganjawulo kubanga puliyambo wakolera yanjawulo mu kutya Mukama amagezi gano agamu mu kutya Mukama gamukozesa ebituufu
ebisalabikako mu mawanga gali obwenkanya obwesimbu amazima n'ebiringa ebyo bebyasikiriza abantu Mukama nekimuwa omukisa okugulumiza erinnya lye nga bwe yali agenderera Isirayiri akolenga. Isirayiri senga Basulemaani bonna abaalimu baali Basulemaani, Katonda yali afunye kyayagala ate nga kyali kisoboka. Tweyanzize ekitegeeza missoni ya Mukama Katonda y'okulonda Isirayiri, amawanga amalala galabire ku Isirayiri gajje eri Katonda oyo. Katonda omukisa ogwo n'agukozesa ne gukola, kuba tulabya amawanga gonna nga gajjewa Sulemaani okumubuuza, okuwuliriza engero, amagezi, ebigambo byakola ki byayogera. N'omuntu asobola okugamba nti ebyo byakoma kuba Sulemaani, naffe amagezi ago tukyasobola okugafuna olwaleero nga tetunaddamu mukadde. Tusooke tusome mu Yakobo, James Yakobo essuulemu olunyiri olwokutaano. Yakobo essuulemu olwokutaano. Agamba nti naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka era gali muweebwa. Ngende maaso kibuuzo kyagambye kitya nti naffe leero amagezi gano tukyasobola okugafuna nti ekyawandikibwa kizze bulungi. Naye obanga omuntu yenna aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atakola ki atama. Era obuzibu bwe tulina nti Katonda waffe tetumuwadde mukisa tumusaba kutuwa magezi. Ne bwe tuba nga tusoma busomi kigambo kya Katonda tetusobola kukitegeera nga tetumaze kumusaba kutuwa magezi. Kyova olaba nga abantu bangi basoma Bayibuli eno naye amazima gaayo tebasobola gakola ki kugategeera. Lwaki? Kubanga balowooza nti bo bategeera mu magezi agaabwe. Sumbagera soso okwogerako wali anti kati ffe twagala birala. Kati olwokubanga gwonna byoyagala ne bw'osoma ekigambo kya Katonda gw'okiteeka ku ebyo byokola ki byoyagala so si magezi agaabwe. Tweyanziza nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange. Kyetuvudde tulabe nti amagezi kati engeri y'emu gye tusobola okuba n'amagezi gano ge twogeddeko wisdom kwe kutereka ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe. Era nja kusaba mukadde Kiwanuka tugende mu Zabbuli 119 okuva ku lw'omusanvu paka ku lw'ekumi tulabe. Zabbuli eno 119 olunyiriri lwa 7 agamba nti naakwebazanga n'omutima ogutalina bukuusa bwe ndibanga njize emisango gyo egy'ensonga naakwatanga amateeka ago nkwegayiridde tondekera ddala. Omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. N'omutima gwange gwonna nkunoonyeza nkwegayiridde nneme okukyama okuleka bye walagira. Nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Weebazibwayi Mukama onjigirizenga amateeka ago n'emimwa gyange mbuulidde emisango gyo nga egy'akamwaku. Brian, tutereka tutya ekigambo kya Katonda kino mu mitima gyaffe nga si biragiro bulagiro tokola kino kola kino naye ng'ekigambo kino nkiterese mu mutima gwange nkitereka ntya? So twakize era ne tulaba nga okusoma obusomi ekigambo kino tekimala, n'okukiyigako obuyizi nakyo era tekikola ki tekimala. Nti bwe tusoma ekigambo kino, ekigambo kya Katonda ye Bayibuli, ne tukiyiga kirina okufuuka ekitundu ku bulamu bwaffe nga tutambulira mu mateeka gano nga tugatambulira mu singa ekikoligo ne wabula nga kifuuse kitundu ku bulamu bwaffe. Olwo
tuba tuterese ekigambo kye mitima gyaffe. Agambye nti omuvubuka analongoosa nga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Ekigambo kya Katonda kituwa okwegendereza bwe tukitereka mu bulamu bwaffe. Entambula zaffe zikyuka, okwogera kwaffe kukyuka, embeera zaffe zonna zetukolamu ebintu zikola ki? Zikyuka, kubanga ekigambo kya Katonda kiterekeddwa munda muki? Muffe. Sulemaani bw'asaba amagezi Katonda agamuwe. Katonda amagezi gano agamu yali yegategeka dda mu bitabo bya Musa 5. Sulemaani ng'alina kudda mu bitabo 2 aganoonye. Katonda kwe yayongeranga amalala mu ngeri eri special. Bwe tugenda kakati okusaba Katonda atuwa amagezi, tetwetaaga kufuuka bannabbi. Agambye nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda. Olwaki? Era kigasa olw'okuyigiriza. Olwedde amagezi gonna ge twetaaga, wisdom gonna mwegayi. Omuvubuka ono okulungamya ekkubo lye gyakoma okuyiga ekigambo nga bukyali n'akyagala, obwegendereza ne bulabika gyali, n'asalawo akisse mu nkola. Oyo olwedde atambulira mu magezi ag'obutuukirivu. Olwedde weegali, tekireka kusoma nnyo kiriridde, tuleka omuyigirize. Kasosoma na Mukama n'akuwa amagezi agategeera. Ekigambo olwedde weekiri ekigassa omuvubuka, ekigassa omukadde na buli bwetaavu bwonna oliwo. Nsobola okuba musumba, nsobola okuba ng'ekigambo kino nkimanyi nakikwata naye nga tekikwekwedda mu mutima gwange. Osobola kubanga tulina omusajja yaje maaso ga Katonda n'agamba nti Mukama Katonda nkwebaza nze siringa bano babbi bensi nga gayogera ge maki ge mazima. Amazima gano yagajja mu ki? Mu kigambo. Nsiiba emirundi esatu mpe ekitundu ekyaki eky'ekkumi. Katonda atudde awuliriza. Bw'amaliriza okusaba nejjayo omulala nayogera ebigambo 6. Ayi Mukama omusaasire zaalina ebiki ebibi naye gayogera maki? mazima. N'ebyo bino byasalibwadde ekigambo kya Katonda omusango. Mukama waffe Yesu agamba nti ono n'agenda ng'aweereddwa. Yesu n'amukwata ku mukono n'amutwala n'amuwa obulamu obutaggwaawo. Oli n'asigala mu butuukirivu bwe mu kigambo kye. Kisoboka okukisoma mentale. Yesu oyo n'asigala ku lupapula. Ekigambo ekifuga ekitundu ku bulamu bw'okiyiga, Yesu ava ku lupapula kuno n'afuuka riyo, n'afuuka experience, n'afuuka mukwano gwo nga tasigadde ku mpapula kuno nyereere. N'akyusa obulamu. Nga bw'ogamba nti Mukama ye musumba wange, todamu kikwate. Osobola okiddamu ng'ekikwate. Naye bw'ogamba nti Mukama ye musumba wange, nga ge mazima gennyini kuyogerako yasumba obulamu bwo. Weewaawo. Tweyanziza muzikirize tugende ku engeri endala gye tufunamu amagezi gano kwe kuyiga okubala ennaku zaffe. Nja kusaba mukadde tusome Zabbuli ey'ekyenda olinnya olusooka tusooke tukome ku lw'omukaaga. Olunyiri olusooka lugamba, Mukama gwe wali kifo kyaffe ekyokutuulamu mu mirembe gyonna.
ensozi nga tezinnazaalibwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu okuva mirembe gyonna okutuusa mirembe gyonna gwe Katonda. Sebo osindika abantu nsonyiwaako katono kyenkoze si kituufu kusalamu wakati ng'ono yatandise wulwake tutasaanya kwerabira nti Sulemaani ekigambo kino ekitambuliramu okumala ebbanga era ebyavaamu tubirabye. Mukama n'agulumizibwa amawanga gonna gonna ne gajja okulaba ekitalo. Sulemaani y'omu ekigambo n'akivaamu n'akisigaza mu mutwe naye nga mu mutima tekiriimu. Mutima nga tekiriimu. N'agwa n'ava mu kugwa n'asukka nawo n'agwira ddala n'abasa abakazi 10,000. Nodira ekifo ekitukuvu lodira bakatonda obw'abakazi balina gy'obuleeta mu kifo ekitukuvu n'agwira ddala ekyomukisa omulungi Katonda wakisa. Sulemaani bw'agenda okweddamu addamu amagezi gali agasooka nekigongera nako naye ebyembi ng'ekigwo kye tekyakoma ku kusuula Sulemaani yekka, kyasuula famire ye n'obwakabaka bwa Isirayiri tebwaddirawo ddala. Nolwekyo ekigambo kino kyagala okuyingiza mu mutima era sebo nsonyiwa mbadde nsaba sebo ku nsonga y'omusumba gy'aliko baadde batuwadde olunyiriri mu 1019 olunyiriri lw'1061 okutuuka ku lw'608 era mwabaddemu ebigambo ebirungi ebyo oba mbisomeko mbumpimpi. Kikomi nkaaga mwemu yagambye nti abaakala amateeka ago balina emirembe mingi so tebaliiko kibeesittaza. Nagamba nsuubidde obulokozi bwo ayi Mukama era nkoze biwalagira. Emmeeme yange yakwatanga biwategeeza era mbyagala kitalo. Agamba nti naakwatanga ebiragiro byo n'ebyo biwategeeza kubanga amakubo gange gonna gali mu maaso go. Ne Sulemaani amakubo ge bwe yagajja mu maaso ga Katonda n'ebyokukwata amateeka ga Katonda n'aba nga abikoze eki yatefuddeko. Zabuli ey'ekyenda yagambye nti Mukama gwe wali kifo kyaffe ekyokutuulamu mu mirembe gyonna, ensozi nga tezinnazaalibwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu, okuva mu mirembe gyonna okutuuka mu mirembe gyonna gwe Katonda. Osindika abantu mu kuzikirira era oyogera nti muddeeyo mmwe abaana b'abantu kubanga emyaka 1000 mu maaso go giringa olwajja olwayita era ng'ekisimuka ky'ekiro. Obatwalira ddala nga mukoka balinga otulo, enkya balinga omuddo ogumera, enkya guloka gumera, akawungeezi nga gusaliddwa era nga guwotose, kubanga obusungu bwo butumalawo era bw'onyiiga ne tweraliikirira. Otadde obutali butuukirivu bwaffe mu musana gw'amaaso go, ebibi byaffe ebyekyama mu musano gw'amaaso go. Ene maaso sabo kubanga ennaku zaffe zonna ziyita mu busungu bwo, emyaka gyaffe giggwaawo ng'ekirowoozo,
ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7 era naye amaanyi gaweza emyaka 8 naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Ani amanyi obuyinza obw'obusungu n'okunyiiga nga bw'ogwanira ekitiibwa? Otuyigirize tubalenga bwe tutya ennaku zaffe tyoke tufune omutima omugezi. Abalimi bo bakimanyi nti bw'otema evvuunike n'olyekaawo teribaamu kintu. Tojalijja mu kijanjalo, tojalijja mu mumonde, tojalijja mu kintu kyonna. N'obulamu bwaffe bwe butyo bwe bukola ki bwe buli. Omugaso gw'obulamu bwaffe buli mu kubala olwo bwe mmala okitegeera nti ndi lufu ninga ekimuli nalye eyisizza ntya kikola kitya ku bulamu bwange Kuteesa? Bwe mmala okitegeera nti Kuteesa ndi lufu kiki kyekikola ku bulamu bwange? Nga mmaze okutegeera nti ddala kituufu akadde ke nninawo ku nsi lufu. Ate lufu tomanyi nayo naasaanuukira bisaawo yonayonayona n'olusaanu. Wano we nandyeddidemu okutegeera oba okunoonya amagezi we gali n'entambula ng'omuntu ow'amagezi n'entambula ne mukama wange nga nkola ekyo mukadde akatono kano kentegedde mu nnaku zino entono ze nnina okubeerawo ku nsi. Kiba kinkakatako era okubeera omuwulize eri ebigambo bya Katonda kubanga awo we nsobola okujja gye twayise faith oba okukkiriza kwange n'enkunywereza ku Katonda nga manyi nti nga bwe ntegedde nti ndi lufu essaawa yonna nsobola okugenda neetaaga kwenywereza mu Katonda kubanga ye yalina ate obulamu obutaggwaawo. Kyavudde agamba nti mu Bayibuli amagezi mu Bayibuli tegategeeza kubeera bubeezi mugezi wabula okuwa Katonda ekitiibwa. Amagezi ge twetaaga kwe kumanya butya bwe tulina okubala ennaku zaffe. Obanga tusobola okubala ennaku zaffe kale kitegeeza nti ennaku zino ziriko ekkomo. Okubeera mu bulamu bw'amagezi kitegeeza kubeera ng'omanyi obumpi bw'obulamu. Ekintu ekikuleetera okukkiriza Katonda era n'obeera muwulize gy'ali. Amagezi gano gafunibwa mu ngeri emu yokka kuyita mu kwenenya. Ekitegeeza bwe mmanya nti ndi lufu ate simanyi ddi ogenda ate saagala lugende njagala lubeerewo ate sina kyeyinza kukola kulubeezesaawo naye nenkizuula nti Katonda bwe yayagala ensi bwate n'okuwaayo n'akola ki nga sikyusa priorities kikyo neetaagisaayo mukama wange tikukkiriza oyo gwe yawaayo nga saddaaka kyokka ye ekitegeeza bw'oba oyagala okuva mu lufu ofuuke ow'emirembe n'emirembe gondera ekyo ky'ozudde naye kijja kuwaliriza okukyusa ku priorities ne choices kakati zengenda okukola nja kuzikola nanzikolera in light of values n'empya zenkoze eki zentegedde. Tweyanza Musumba Kakembo ekigezo kya Mukama nja kusaba tugende mu Zabbuli ey'ekinana onyero 7 n'olw'omunaana ne Zabbuli ey'ekyenda-5 olw'omusanvu paka 11 kinana onyero 7 n'olw'omunaana. Abantu wankoola bwe wali mu nnaku
nange nenkuwonya nenkuddiramu mu kifo ekyekyama ekyokubwatuka nakukemera ku mazzi ag'Emeriba muwulire mmwe abantu bange nange naabategeeza gwe Isirayiri singa okkiriza okumpulira Kyenda mutaano olw'omusanvu agamba kubanga ye Katonda waffe era ffe bantu baafaako ffe endiga ze zaaliisa olwaleero bwe muwulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe era nga bajjajjammwe bwe baakola e Meriba ku lunaku lwe baali ne Maasa mu ddungu Musa bwe bankema ne bangeza newankubadde nga bye bankola baali babirabye emyaka 40 neetamwa abantu abo neŋŋamba nti babambaavu mu mitima tebagondera biragiro byange kyenaava nsunguwala nendayira nti siribawa kuwummula n'akatono. Isirayiri eno yakema etya Mukama yageze etya Mukama tusomeyo sebo eso omukadde atusomereyo okuva 17 ekibiina kyonna ky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Siini mu bisulo byabwe mu kiragiro kya Mukama ne basula mu Refidimu so nga tewali mazzi abantu banywe. Abantu kyebaava bamuyombesa Musa ne boogera nti tuwa amazzi tunywe. Musa n'abagamba nti lwaki okunyombesa nze? Lwaki okumukema Mukama? Abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti lwaki watujja Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisolo byaffe n'ennyonta. Musa n'amukabirira Mukama n'ayogera nti n'abakola ntya abantu bano babulako Katonda bankuba amayinja. Mukama n'amugamba Musa nti yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omuggo gwo gwe wakubye omugga ogukwate mu mukono gwo ogende. Laba nze naayimirira mu maaso gwo eyo ku lwazi ku Kolebu naawe onookuba olwazi amazzi ganaavaamu abantu banywe. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri n'atuuma ekifo eky'erinnya lyakyo Maasa ne Meriba olw'okuyomba kw'abaana ba Isirayiri n'okubanga baakema Mukama nga boogera nti Mukama ali mu ffe. Mukama ali mu ffe nanti ki? Beruba nga tuli ku lesoni y'amagezi. Abantu bano baali b'amagezi n'akato. Bwekuba nga okutya Mukama amagezi mwe gasookera. Abantu bano baali batya Mukama n'akato. Kuteesa ogamba otya? Baali bamumanyi naye nga tebamutya. Bamugezesa balabe ddala lwaki tubeera mu mbeera eno agiraba akikole. Ennyonta yali ebaluma. Nyota yo yali abamagezi bandikoze eki? Ennyonta ebaluma n'ebisolo bikaaba. Babafuba abamagezi bandikoze eki? Engeri ku makya gye baali balidde emmaanu ng'ate tebagirimye ekyamagero. Era baaliddukidde ewooyo ne bamutegeeza nti bannaaye ennyonta etukola ki? Etutta. Kufukamira ku maviivi. Baalina kufukamira maviivi. Oyo eyayawulamu ennyanja emyufu.
era nga yasobola yekka okubawa amazzi. Ne mukyawandiikibwa kino weewuunya n'okwewuunya nti Musa n'okukuba teyakuba lwazi bwazi, yakuba Katonda yenyi. Kuba yagambye nti najja linyimirira mu maaso n'okuba olwazi amazzi ne gabaviiramu. Abantu bano bandibadde bafukamira mu maaso ne bategeeza Katonda waabwe ekizibu kyabwe, era Katonda waabwe teyandirese kukola ku kizibu kyabwe. Balina obukakafu nti asobola okikolako. Butereevu emmaanu gye baali bamaze okulya. Kiki ekirala? Ekitambula nabo beekalakaasa beegugumula ng'ekiro ekiri. Balina ekirala tebeemulugunyiza Katonda era tebamusaba, bagenda wa Musa. Nakuŋŋaanyiza obugambo obusobola okunyonyola kye baakola. N'empezaayo obugambo nga 6. Number 1, tebaamwesiga. Kituufu. Number 2, baayomba. Oyombesa otya Musa? Oba oyombesa otya Katonda? Ojjawa Gats. Ekyokusatu, beebuuza ali mufe nanti kitaliimu. Namba 4, baagaana okutunuulira obukakafu obulaga nti ali mu dinayinga ebirere. Namba 5, beerabira mangu nnyo nti bakayimba oluyimba nga babasomereza mu. Namba bavumi akasembayo bakyalenjinga amanyi. Ekibuuzo, Katonda abatunulira alaba luki? Lufu. Lwaki lufu ne luvaawo? Ki Katonda ekituufu kyeyandibadde akolera abawugulavu abatalina magezi bakoledde bino? Kiki ekituufu Katonda kyeyandibadde ateekwa okukola? Mu butuufu bwe yandibafuuye bufuuyi n'abajjawo. Musa n'amuweza dde ddala. Naye Mukama yakola ki? Ekyogerako era n'abasaasira, n'agenda n'agamba Musa agenda akube ku lwazi bafune amazzi. Nga tayogeddeeyo kigambo kirala. Embeera eyatuuka ku basajja abo yetutuukako n'olwaleero. Naffe butereevu. Tutambula ne tumanya Katonda waali ne tumusaba, naye obugumiikiriza ne butulema. Era ensonga lwaki osanga n'abala bavudde Katonda. Yes. Kuba bibadde balowooza tebabifunye. Bayinza obutalabika nga abeekalakaasizza nga bali bwe beekalakaasizza ku Musa, naye baba beekalakaasizza mu maaso ga Katonda ne bamuvaako. Mu mitima muli beekalakaasa. Tayinza kikulaga wano naye nga yeekala. Era eno y'ensonga lwaki osanga n'abantu nga n'ekigambo kimubuulira n'amazima n'agategeera aga Bayibuli bulungi nnyo, n'agamba nti olw'ekitiibwa kye ndimu, olw'omulimu gwenkola n'ebirala. Awo nno ya Kristo baakuwana ensonga, naye atuulina kugamba mbitegedde, naye era sijja. N'omugamba ate lwaki eri? Neno tusiinaayo nsonga nnyo eri awo, naye ate era si nga abitegedde. Nsomba nga tumaliriza tesiti eno Katonda yagiyita. Njagala ekibuuzo nange nkibaddise. Katonda ono anoonya olufu. Tesiti yagiyita. N'ataba Sabiti yayita twayiga. Tatusasula ng'ebibira. Kituuka waggulu nnyo. Tatusasula ng'ebibi byaffe bwe bisaanidde. Teyabasasula ng'ebibi byabwe bwe basaanidde. Yensonga yokka lwaki tulina essuubi ery'obulokozi. Tulokoka lwa kisa. Amiina. Mulabe ekisa ekyo. N'anyiiga n'abeetamwa nga bwe twasomye.
n'alayira nti teri n'omukuba akoze kino alituuka mu nsi ensuubizi bonna bagenda kufiira mu ddungu mu myaka 4 kyokka olabanga ekibonerezo so nga kwano abasindisa abazizaayo mu ddungu myaka 4 ekisiikize kye yakijjawo kikyaliwo empagi y'omuliro yagijjawo kyaliwo emmaanu yagijjawo balina edduuka we bagula engatto emisota yagiziiza engoye tezaakutuka olwo ekibonerezo kiki yabawa mu myaka 4 talina yabateeraku okwenenya nakudda bujja newankubadde nga baafiira mu ddungu naye abamu kuba abeenenya tugenda kubeera nabo mu bwakabaka obw'omuntu omuntu atakiraba ntitulokoka lwakise lwaki takiraba katonda ono yannema okutegeera nengabugambe nti mukama webale we are saved by grace teriyo ngeri ndala yonna tweyanziza nnyo katumaliriza bannaffe abagamba nti ekisa kiri mu ndagaano mpya yokka ekisa kitandikira ddala mu ndagaano nkadde kuva ku Adamu paka eno gye tuli nti tulokolebwa lwa kisa katwebaze mukama katonda tukwaza okubanga tuize ku kisa kyo tukwaza okubanga ffe tuli lufu naye mukama osigala otwagala tusaba mukama katonda bituize wano tubiteeke mu nkola tusaba mukama katonda tuleme kwogerako bwogezi naye obere mu mitima gyaffe mu nnyera ya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina.